kakola kimunsi kandi badde kafa abantu bekawalana ne bakawonako ako kawolumbe zaya nange mugamba muti abampalana naye nga temulina kyakukola muli eyo mwemba blockinga bwe mutuma abantu bankubire kiki munjagazaaki nosanga n'olinga alina ebyuma mu bigere naye nga still akyawalana nze atambuza ebigere mukwano bw'oba oli so blessed why did God punish you with an accident omanye abamu we tutaabagambe ko mugenda tufuukira ekizibu ku apwe waliwo omusiba katonda gwakutuusaako ng'olina kwesonyiwa abantu nga ne bawali owalana olina bakubira bukubiza essimu n'obagamba mukwano with due respect sikuyinaako buzibu naye gwe mwenyini oli awo kundiriko oyogerera mukama katonda yagenze n'akukuba balayi n'akugataku ebigere bino ebigule kati oli awo otambuza ebigere bina naye ng'okyalina amaanyi agawalana ddoni Asiya oli bize muzibu ati saapu mu nkwezi ekisirusiru n'opanga lunene lugwa butaka ne mupanga lunene lugwa butaka ne mupanga lunene lugwa butaka kiki nze ngenda bakozesa nsobi kubanga nze nabagamba ampalana bw'aba tafudde asiraana oba n'afuna accident n'akutuka amagulu buli omu amanye bw'akoma bamikwano nga tonaawalana muntu sooka weebuuze abamuwalanye bo batuuseewa mu kumuwalana ekyo bw'okera ku makya n'okimanya nti buli awalana ddoni Asiya bw'aba tasiraanye afwa siraba lwaki ate obeera oyagala okumpalana n'okundagako akasajja kagenda ne kankubira simu mwana tunalina mbaali ewaffe yiire bakunonya olwaleero simanyi abagundi simanyi kabangali meka nenkabuuza nenkagamba mukwano gw'omulwadde omukutufukutufu ali ku ndiri gwe bateeka n'ebyuma mu bigere olina n'amaanyi agakyanonooza nze omulamu gwe banonye ewange ku lokeshoni nze golaba gundi yayampererera simanyi biki mukwano munzije kwansi gwembi buntu mu obulinga enyongeza y'abantu mu nsi mufuneko we mutuula mwewumuzeeko mamunanteekako empalana munampalana paka ddi wanje ndi eno neetuwidde mu muzigo gwange sirina buzibu bwonna mwanatto nyamula nyanyaga bwana w'abafa babiri ndi eno olaba omubiri oyinza kulowooza nti sirina bampalana ate nga mbalina bangi nnyo naye wabona nze abampalana engeri gye nakizuula nti gye bakoma okumpalana gye bagenda okukoma okusiraana n'okubonaabona n'okusula nga tebeebase nze nasalawo kulya ate okuva lwe nabazuula nti eddogo lyabwe balikola kiro emindi bagifuweeta kiro nze obudde bwa kiro mba ntunula paka ku makya ngenda okuyingira obuliri ssaawa 3 ez'okumakya oba ssaawa 2 awo nga batandise okubonaabona n'ensi eno okunoonya ssente nzaawo we neebakira we bagenda okujjukirira okufuweeta emmindi n'okundoga ate mwana ttunzaawo mbeera ntunula ekiro kyonna mbeera ntunula mwana atu ekiro kyonna omwana naye ayina engeri gye yankuba kattatu ne kanyumira ne neeyongera okutumira ku kisiraani ky'omukazi ekyampa ebizigo ne binyonoona ne bindeetera kye tuyita fangoni nengenda neemutunuulira mukwano neeyongera okukutegeeza nti nagenda n'enkuba 3 mu bitundu ebizigo byo bye byanyonoona ate kati ndi ku mutindo mulala nnyo ndi ku ddaala lya waggulu nnyo siri wa bulijjo era sisoboka Nainga mugamba mutya tatu yoyo mwana yajinsuna bamuyita kingi tatu yeyo yajinsuna mu bitibwa ebyekitalo mu bitibwana naye nga bino byonna bye mulaba bino tukwekerera business z'abantu abatunda fake products abatutunda ebizigo ebitakola with due
respect okulumirirwa family zaabwe kubanga nabo ba single mothers they are just hustlers ne tubabikirira ne business zaabwe ne tutavaayo kuba nga tulina ebikebe bya products zaabwe mu mayumba gaffe nga ne products kuduka bifaanani byabwe nga when we stood up to sue them basobola okutusasula obulamu bwaffe bonna naye ne tukuuma obuntu bulamu nogamba nze by the way in my legacy sagala kubeeramu na gundi eyo na scripted simanyi nakwata gundi ne musiba ne muteeka mu komera. That's why omuntu wankola ekibi ntuula ewange wansi ne ngamba wekize Allah bwatyo bwakigeze n'enkireka kati mukwano wampa ebizigo nebinyonona nebintuusa kuno nga n'ebikebe by'ebizigo kwotadde ne ka paper bag nga we wabimpa biri wange mu nnyumba era nga we nabyesiiga nebinyonona saddamu okubyesiiga nze nga saakusuuwinga. Tulaba nti temutegeera abakazi abamu ffe bakazi bannamu abategeera bamanye ennaku yammwe tuvaayo ne tubalumirirwa ne tuleka ne bizinesi zammwe ne tutazikuba naye mwe ne muvaayo ne mwagala okutwefuulirako ab'ekitalo naye neyongera okutegeeza nti naffe mwatusanga tetutudde tetuli ba bulijjo nga bwe mulowooza. I have all the pics ebizigo kye byantuusaako. Anytime if I want I can sue you but for what purpose? Mulegase yange sagala kuleka moyo kachicha. Sagala leka moyo kachicha kubanga at the end of the day bigenda ku affectinga. Wano magana ne mukwata mwana muwala senga Mariam. Ali lubuto lukulu. Ne mumutulugunya. Ne mumukola ko obusolo natuka n'okwerecordinga. Nga kiki ekikuleetera okutuusa omukazi munno. Nga nawe kennyini mu nsi kyabona abonyi obwana bozadde tebuli nti wabuli mutaata omubulikana na kitawaako nawe wositudde olubuto era nze nakikugamba mu inbox nekugamba mukwano oli lubuto oli wazito mukazi munwali wazito ekikuleetera poliisi ogende okwate mukazi munwali wazito omusuze mu kkomera kiki olwo sente zolabye bukulu nga zirina mu nsawo y'omusajja zikuwaga naye weegendereze kubanga tetutudde nze siralimba omulundu guno nze ku mulundu guno ngenda kuttunkana buli omu akagere keeko ono obugere obulya ssente emama omukazi n'abeera n'ekigere ng'ayambala engato sayizi 49 engato sayizi 49 ng'oli mukazi ng'omusajja amala kuleeta olukoba bw'ati n'amupimako bw'ati bw'amala okumupimako n'alyoka agenda amugulira engato. Naye mukama naye nga mugamba mutya abampala nanga temulina nsonga entuufu ddala lwaki muwala na Doni Asiya anange mugamba mutya mikwano muli eyo muwangalira ku mazzi amafumbe wangi nyeko kutuzi munange otuli identity over that is the correct word I don't know. Kati abanaku kabakolime kubanga balabye lebo ya amazzi genyu baliyo batokosa ne balyoka banywa kama ngebaganza obulamu bwabumponya. Alhamdulillah. Okuvala nava ku bizigo n'entandika okwesiga blue band. Kati akanyiriro kandiko mukamanyi okuvala n'ensonyiwa ebizigo by'abakazi b'e Kampala wano yennugu nno gye baninako mwanattu olina akuwa ebizigo bikonoone n'obigezesa ku bigere n'omubuuka n'alaba nga feesi yennyirira n'okusinga eyiye n'atandika okuwalana. Mukwano nze naawe nali sikwesiga naye sisobola kukwata bizigo byonguzizza nembisiga ebigere nembisiga feesi naye nalina bigezesa ku bigere
kubanga ebigenda nsobola okubyambaza stocks n'entambula naye first tosobola kujambaza stocks tosobola kujambaza stocks. Are we together? Amazi tunywa lebo gonywa mafumbi naye naawe okyayagala okuwala n'abantu obanga tonabana kutuuka ku stage osobola okwegulira mineral water for a year amaanyi ogajjawa agawala n'abantu nga ffe nava ku bizigo kati neesiigira blue band akanyiriro mukalaba omwana yansibya akaswayiri buno bwe basiba abalungi naye kati omubiina bijjo nga Saafiina muka Isa genda osibeka n'akaswayiri olabe jukira omutwe gumulinga entaana mugamba mutya omwana agambye firita kiriya naawe genda ogituulemu nnyirire singa firita yali nnyirira yali kiriya ng'esobola okunyiriza buli omu yandibadde nnyiriza kali kattuduutu mama kali kattuduutu kagenda naye oba teka emmanyi nti eyo gundi eyo essimu yaako nagiseetinga bubi kekabi kenasetingira essimu obubi jukira tekabimanyi ate yo gye kawangaalireeyo wansi mu ntobazi taliyo na muntu ategerekeka asobola akayamba ku iPhone kati nagenda nenkateekeramu filita egenda nekonoona nekabeera nga kebasizeeko evuka ekampi kekaddugavu kekayina obuso ng'obwaddoola oyo oyinza kulowooza nti obuso bamala katonda ne bayeta ne bateekamu butesi bwe bati naye mukama munange nga gyendi eno naye nagendako mu kyalo empewo z'ewaffe zinfuwefuweko nnime ku bijja okitegeera era mbadde ono ne ŋŋamba kanzijje nkoleko ku okitegeera era mbadde ono ne ŋŋamba kanzijje nkoleko ku live mbabu okitegeera era mbadde ono ne ŋŋamba kanzijje nkoleko ku live mbabu